This is rock and chill already, the danger Gwene yekomide ku Phiphie Dance ankangamba nti okola chama nnyonyi ddala mukwana atenga gwatana bakubanga otweyungako mukwano ku channel yaffe nyigabanyiza akapesa ka subscribe oberenga otweyungako obuterevu ddala ngamba nti mukola chama nnyonyi ddala bamikwano simanyi okubeera kwammwe wano mudakiika eno ngenda kubanga atemba tusako amawulire wabulanga agaba tusako simulala abeera Phiphie Dance ankanga bulijjo tutandikidde wali mu district eya Amuro nga gana amawulire gagenze maaso okubanga ate gakyaka mu ggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lwa Senkulu Semaka okutugumbula mukyala we mama w'abaana be gwabadde alinamu abaana 7 balambira oluvannyuma lw'okuvaayo bw'atyo namutegeeza nti munange ngenze ku family planning nga ndaba okuzaala kususa ate ng'oboolyawo obuyambi tetuyina obulabirizi tetuyina bulungi obanga nange ng'omuntu nkooyo okubanga munange nzaala abaana bano 7 be tuyina bamala ngenze ku family planning kambere nga ate ngikozesa Senkulu olulabye bino teyeebuzizaako ku muntu yenna tamazeemaze mwana tunaabeera nga ate atugumbula mukyala we mama w'abaana be gwabadde alinamu abaana 7 batyo balirwana bagezaako kubanga ate bamutwalako mu kalwaliro akali okumpi naye tasobodde kubanga amalako omukyala era bwatyo nabeera nga assa omuka ogw'enkomerero ate nga ye Senkulu kigambibwa nti agombeddwamu obwala nabeera nga atwalibwa mu kkomera kakati saasira abaana bano abato 7 abalekeddwa emabega omukyala oba omukooye oba byakola tebikusanyusa muleke n'abaana be tambula omuvire kuba bulijjo wano mudduka ku bakyala ne mubalekera abaana ne batoba ne basigala nga basingle mothers kubanga abaana abasingira bakuziddwa bannyaabwe bokka wandi muneseedhano okubanga ate omutugumbula ennaku zino sitaani takyatuma wabula yeesitukira mu mawulire gaffe amalala ate ng'era nago ganyiike ge g'omukyala amanyiddwa nga Rebecca Kadaga ng'onuno sipiika wa Parliament mulambirira oluvannyuma lw'okuba nti munange yafiiriddwa muwala we amanyiddwa nga Sheila Kadaga wabula nga kino kireese bannayuganda bangi nga beebuuza ebibuuzo kubanga abasinga obungi bagamba nti Kadaga talina mwana wandaaye mu bufunze tazaalangako oba okitegeera so kati amawulire okufuluma nga gagamba nti muwala wa Kadaga afudde kibaleseeko question mark nnyingi nnyo nnyini ddala ate nga nange kamwa koogera kindeseeko question mark mpitirivu ddala kubanga nkimanyi bulungi nti omukyalo ono talina mwana wandaaye so simanyi oba ddala mwana we oba tabadde mwana we naye nga amawulire gatyo gagenda maaso okubanga ate munange gatambula mwana muwala ono amanyiddwa nga Sheila Kadaga ye yafiiridde mu ddwaliro erya IHK oluvannyuma lw'okuba nti munange abadde ajjanjabibwayo akabanga akatonotono bw'atyo n'abeera nga ate assa omuka gwe ogw'enkomerero ne yatuula siniya ye ey'omukaaga mu mwaka gwa 2019 era nga abadde ateekebwateekebwa kubanga ajoininga Makerere University naye nga kino kigenza okubaawo mu mwaka gwa 2022 nga gugwako December omukyalo ono Kadaga mwennyini yagenda n'abeera nga ate afiirwako mwannyina amanyiddwa nga Paulo Kadaga era ng'oyo yali yeetesetese kubanga avuganya ku ntebe ey'okuba nti abeera MP wa Kamuli Municipality naye tebyagenda bulungi bw'atyo n'abeera nga afa mu kalulu kano ke twakavaamu aka 2021 yali akeetabyemu nnyo nnyini ddala so kati eruuyi eyo si birungi n'akamu n'akatono ddala munange omwoyo gw'omugenzi Mungu abeere nga ate agulamuza kisa kubanga omwana abadde muto nnyo nnyini ddala nga bwe tusabira emyojo abagenzi okuwumula emirembe ne Mungu abeere nga ate hagiramuza kisaaho okuddako ku luuyi eno ku saidi ey'amapenzi Ekibati na pya love byonna y'omukyala amanyiddwa nga Sasha Brighton muyite ka Sasha bw'atyo yavudde n'abeera nga ate still naye yeewuunyisa bannayuganda ebyewuunyisa Uganda byo tebiggwayo naddala we kituuka wano mu nsiike y'omukwano twongera kuseka twongera kukaaba kwegamba twongera kunyumirwa mu buli ango yonna jjukira nti ono emabegako abadde Apepeya n'omukulu amanyiddwa nga Herbert Shonga yaliko bba w'omukyala amanyiddwa nga Dorothy Shonga weewaawo nga ne Dorothy essaawa eno alina mulala gwa Apepeya naye kaakati ebintu tebyagenze bulungi bulijjo abaana babagamba nti it will end in tears kaakati bananga abakolimi bakolimira ddala naye Sasha yavuddeyo n'abeera nga ate atulaga ono n'ategeeza nti tubeekaawo ebizigo bye tuba twesiga okubanga ate tufuna abasajja ab'ebirooto byaffe era n'atubuuza nti kasawundi keeko oba atumbize mu bufunze Apepeya na Musajja Mulala oyo nga naye tumwerekerezaaho okuddako ku saidi y'omukulu amanyiddwa nga Medi Sentongo ng'onono yaliko muganzi w'omukyala amanyiddwa nga Bad Black era nga bano Apepeya nnyo n'okutuuka okuba nti munange baakuba Omuzungu ensimbi eziwererako ddala okutuuka okuba nga ate basibibwa ne batuuka okuvaayo ne bagabana omunyago gwabwe ate wamaggwe ne bagunyumirwa omukulu ono amawulire gagenze gamwogerako nti yaggwamu ensimbi zakola ki zamugwako naye wenjogerera anoonyezebwa nga ki ekimunoonyesa kigambibwa nti ono yagenze n'abeera nga ate akozesa omutwe gwe nga bulijjo batera okuba nga bakikwasaganya nabba omukyalo ono amanyiddwa nga Shalwa
ng'omukyalo ono gwe yabbye si mulala kigambibwa nti yaliko sugar mami w'omukulu amanyiddwa nga Big Eye. Big Eye ati adiringira nnyo mu bimaama tubadde tumulaba eno ku side ya Shira Donzera kakati ssaawa eno kigambibwa nti ono naye yaliko muganzu we sugar mami we era ng'omukyalo ono awangalira mu ggwanga erya London. Omukulu Medi Sentongo yagenda n'abeera ng'ate naye agwa mu magulu g'omukyalo ono n'abeera ng'ate amutetenkanya wali wonna n'amuyiyayiya n'amutegeeza nga bw'agenda omukuba embaga makunale naye omukyala naye munange n'abeera nga akasente akakwata n'akateeka mu Medi Sentongo ate gwe bagenda okuba embaga mbunga agwa ku bintu bye ng'abitunda yalina n'ebizimbe wano e Uganda nabyo ebisinga n'abeera nga abitunda era n'akwata omutitimbi gw'ensimbi oguwera ddala mu bukadde 85 n'abeera nga aziteeka ku akawunti y'omukulu amanyiddwa nga Medi Sentongo naye okuva yateekako ssente ezo kigambibwa nti omukulu yabula talabikako era omukyalo ono gakaaba gakomba bannamamonde nabo gye bali bangi mu nsi ya Mukama muno abakazi nabo tebabonerera tebayiga wamaze Dianah nkweyagalira mukwano gwe asinga okuba nga ate otegera akazannyo kano wataddeko njabala oluvannyuma lw'okuba nga ate munange oggusa akazannyo ko naye abasinga obungi tebasodde kuba nga bakutegeera gwe ate ategedde kazannyo ka Dianah genda obeere nga ate olaba video ya Isma gye yagezezaako okuba nga ate akalakata Lwasa oba okitegeera point gye yabadde ayogerako ye ya Dianah okuba nti yakula Lwasa wadde Lwasa agezaako kuba nga avaayo ng'ayogera bino ayogera biri kuba nga yavuddeyo n'abeera nga ategeeza ensi nti Dianah tazaala y'ensonga lwaki yakoze ki yamusuddewo oba okitegeera naye nga ky'oba omanya nti omukuuzi tazaala aba teyazze kuzaala kuwaako buwina kola ki nakuba nga ate agenda mwefuula okuba nti muli bakwabuzi naye ne baana bawala nabo munange bateeka leege we bakola ki we balaba kaakati Medi Sentongo eruuyi eri anoonyezebwa naye oluvannyuma lw'ebyo byonna ebigenze mu maaso okuba nti Dianah Nabatanzi akola ki saganya Lwasa bingi byogeddwa bangi boogedde buli omu alesse endowooza ye mwana muwala amanyiddwa nga Nammere oluvannyuma lw'okuba nti yeepikirako wali eri Farida ne bitagenda bulungi era Isma n'amuwooninga nnyo n'amutegeeza nti singa teyeesonyiwa Farida ajja kuba nga ate amuyuzaayuza kakati addidde amagezi n'abeera nga agaleeta mu nsonga yaani ya Dianah Nabatanzi yagezaako okuba nga awabula kino Dianah Nabatanzi kye yakoze bawala batono nnyo abatakikolangako mu nsi ya Mukama muno kyempi kye bayita okukuula bawala batono nnyo weewaawo wadde aludde ne Lwasa emyaka 5 mirambirira ekyo abawala bakikola nnyo bakiyita kigumaza as long as afunamu oba okitegeera era wanyukidde agenza okuba nga ate byavuddeyo nabyo byebyo Lwasa byabalako byebyo naye ng'oba oli awo ne bye tutamanyi byebyo kakati ye mwana muwala amanyiddwa nga Justin Nammere avuddeyo n'awa amagezi abakyala era nga abagambye nti ladies, do not allow yourselves to get trashed by old men simply because he bought you a car, blah blah business, house rent, no dears, toil for your money and love for love. Do not confuse the two. And you old men who give small tokens and monies to girls and harass them by announcing for the entire public of Uganda, bambi mweddeko bwatyo bwategeezezza nti mwabakyala abakkiriza abasajja bano okubazanyirako ne batwalanga kasasiro naddala bano abasajja abakulu olw'okuba nti babawa obusente babagulidde obumotoka babawadde rent w'ennyumba kwegamba babakoledde bu business mwena ne muggwamu ne mulowooza nti ewatuuka wamala banange mukolerere sente zammwe okitegeera n'agamba nti bw'oba ogwa mu mukwano olw'ensonga nti omuntu omwagala togwa mu mukwano lwa laavu mu bufunze kyagezaako okutegeeza nti tokuula muntu sente ze oba tomwagala okitegeera oba oyagala sente kolerera sente zo okono n'agattako okutegeeza n'abaami bano abagabira baana bawala ate ne bamala ne bakola ki ne babalangira nti mweddeko mukola ki muswaza eggwanga lyattu Uganda simanyi oba ensonga zino ebbiri ozitegedde ngezezaako okuba nga ate mbigattamu naye kansubire nti wakitegedde ekya Medi Sentongo yakudde omukyala okitegeera era ng'anoonyezebwa kakati Dianah Nabatanzi ye yakudde Lwasa mukwatika omutima n'awasa mukwano gwani gwa Dianah Nabatanzi naye nga ne wenjogera Dianah Nabatanzi kamera zamulabyeko nga ali Dubai era nga kigambibwa nti ono ali mu kupepeya nga bw'omulaba tali bubi ebintu tebiri bubi nnyo gye yaddukidde weewaabwo ng'era yagudde mu mikono gya kinvinvi weewaawo wadde bazze bamulabula nti ave ku basajja abakulu naye munange mubaamu omuntu nga ye naturally bw'atyo bwakwasaganya ebintu bye so buli omu aba n'obulamu bwe mwinzikirize emberekereze mu ddakiika eno atakuumira mpeera abankuumira musule bulungi.